Nenja ditongoze wa kabaka ati kabaka tanatuuka alese idea tunde mu papa apeni mali yetaka kusimba aibulamu Olekera ditongoza wagenda nalyo nagenda nagonga asatu nga njagala na muntu akitegenja so nokozesa akaviro kolaki okukola peva mu musenyu nga tokozesa seminti ano kavera na musenyu Siseminti. Ategwe idea wajijja. Andi kakati papa, wazatu kubaga na matafali tufunga ko ideas nyingi. Kati bovula ne munali mu bintu bino. Abane ideas zajja yongera ku mulimu gwe. Nakugamba ojjalaba obutiba buno kati tukoza akafulumya nnya, ekyalaba akafulumya bbiri. Idea ko idea mbera je ko mukubeera nga ikaluba kati bakagenda kubeera kameka kanya. Lenga likaluba nnyo. Dizito wanyo. Wadi aliweuka. Oh ngamati tamulise nti. Dizito wanyo bwe. Akavero boka kolotya. Akavera bakaboilinga. Ne basaamu omusenyu. Ne bateeka mu katiba. Wazireto osanze eri yo badde omulimu gwembadde kola kanfunyemu abagenda n'oguvaako of course kakati gwe ebiseera ebisinga wona ofuna omuntu akukyalira ow'enjawulo bw'onoobeera mu jjoko ono gy'ogenda okudda nga yakyalusi Okay, omulungi ali ku SB4 Media tukwaniriza ate nate tuzeeyo ekataluko gye twasanga mu mwana mulenzi Clever gye tuzo okumubuuzaako okumanya embeera gy'alimu ne project gye yali akwasaganya waweetuuse mutweyungeko tugende tusokedde kubibala amanyi ffe munnange tulina okulya kati kino ekibala kino bado tuludde kiryako naye mutusabire tukirye bulungi kituuke Clever gye mulokole agenda tusabire essaala tuliye ekibala kyaffe bata SB4 tuli ku SB4 Media tugusa ensonga tuli kataluko wala mwana mulenzi da Clever je Clever tuyingiddewo
alikirya tuyigiddewo n'ekibala kyaffe ekibala ng'oleese kiri damage mukulu munnange kyatuwadde omukulu tukozesa akambe lindako tuulako kibadde kibuuza baba kaka embeera eri etya embeera mukama akuuma kama wa buyinza omwaka wagumazeeko nga twagumazeeko twagumazeeko naye nga kipa alikirya lisitede ali fit tubaddeeyo ne tukulowoozaako baba netugamba buladi waffe omwaka yagumazeeko bulungi omwaka kasoba omwana asooka aleeta akambe kasoba ng'okyassa omwaka oba okyagumazeeko baba leeta akambe naye nga gukugendedde butya tegungendedde bulungi ate tegungendedde bulungi kiri awo kuba kati fesio zaffe twakuba Christmas tetwafuna ssente nga kyekigambo mulimu abantu nga bo tebasobola kusasula wadde afunye ate nga talina gy'omuloopa anti yakubuukinga n'akuwa olwedde mukulu yakubuukinga n'akuwa bwe kiba kiwedde letayo akalagala bwe mbadde manyi tebatuukiriza mbadde manyi abamu tebatuukiriza ze Christmas yatambula bulungi kuba ku show zange zonna nakuba shows 2 nakuba Namalwa nekuba n'entwetwe awo jja nempanvu nnyo awo eri awo kale awo wona wenteerawo ebbanga lyange nzije ku kivula ate notansasula yali ngamba nti ndoza bano bebatuma mukubuuki nga tebakusasula oba mwalagaana nga banakusasula ku gundi ku kivulu kyennyini awo bakusasulako deposit basobole okubanga otuuka ku kifo bakuwe ssente endala kuno kubanga nti tukkiriziganyisa okukola naawe ne kalamuse alhamdulillah soko tubuuzeeko wali eyo tonatubuuza otulidde otulidde kyakulya kyaffe kyembagaddeko mwekwatiramu omukulu tonatubuuzaako alekukyako tankusimuulireko gwe mugenyi nze omugenyi sekusaleko kiri tumaze okusaba soko tusabire mumugenda kukwatanga emisango buli ayitawo soko tusabire nga tetunnala omukulu asooka atusabire asooka asimbula essala omusajja mulokole soke tusabire bayibuli egamba nti oyo yenna gwolaba nga asaba kukuba ddyo omusaale gwe asaba abeera amaze okufuna empeerayo kati wano newe tutasaba kiwedde osaba naye munaefe ensaba nze yange gyensaba nsabira munda badde manyi tusabira tuye bulungi ekyokulya kyaffe kitugguke mu lubuto nga kituukirivu nze binanda biwange ebirongoofu olw'ensonga kadi omukulu nga bwagambye katulye yakikkiriza byafuna okulongoosebwa ekino ekyokulya kyetuli mu kulya kyafuna okulongoosebwa tulye baba omusala gutusazeeko ono gomuli batuveewo kowano tukyuseko ku kifo tuse ekifo tuddeko wali mu kasiikirize ano tuli waka naye gwatulaba tuli kataluko kozi kataluko tuli kataluko ew'omukulu kirebajje atugambudde ebyenja wafuna n'enzulusi si byandya wafuna enzulusi enzirusi ya mutabani wange tukyapacapako naye wano badde manyi nti mukama yakoladde ebyamagero naye nga kyakoze leero kyekisinga obunene ekya ewange olwaleero nfunye ebyo ebirabo byenkulazeeko ebivudde eri mukama nebituleetereko kuba omuntu waleero tanababiraba kankulageko omukulu nga bagenda okuleeta ebirabo nga tuli kataluko tuzze okumulambulako omukulu ono kyali waffe nnyo tumagala nnyo era tusaba tinaye gwe omuntu aliyo tubeere nga abakulu bano tubafaako tukkirize nti yakola ettaffaali ddene nnyo
mu music industry ya Uganda tetulina basoliye tulina balambulako tubalago omukwano nze kulanga yasingira okuyimba ekyo kyo nseba nkyogera tete mu kimpakanya kubato kiba kizibu nnyo okugenda w'omuyimbi nakuba ekijjulo kino kati naye muziki zonna kuba leero ngenda kukola nga wendya mukuba recipe ebirabo byamuwadde Christmas yanga yonese ku show neero yazukidde lwa kaseera katono bino ebirabo twanjule kimu ku kimu tumanyi bya music kablazi kakali wali kafeni kakati bino ebirabo babimpadde leero birabo bya Christmas naye studio sigambye nti ewedde kano sola kagula saawa eno kabayita kateo kana eno emodio sound card sola kagula ate nga girima yakyabanjibwa omukulu baba twanjule ebirabo bino mu butongole mu butongole ya SB4 mukaba ebintu byakwa byamagero utyo ate byamaanyi nkugambye studio mbadde malibanga dene nga njizima baga studio enegwa kati ebulako oluggi kyokka olwaleero bino bifunyenga present za Christmas olidde ate nga okubifuna bamala kuwulira storage wakola luli abimpereza agamba nti yawulira wambuuza kikyoyinza okukyusa kati olwaleero nga kyinza okukyusa singa ntegeera Yesu nga nakuba nsi yaleeta singa ndi wala ebyo kyakwata ku muntu yampadde ebintu bino yangambye nti nkuleeteyo headphones ne mugamba sound card ejja okunkaluubira naye agiziddeko ne microphone esonyo oluwuliro otya essanyu nagambye zasinga essanyu ate zasinga ennaku kali ennaku yange ojja girabanga ntandise okufulumya ennyimba kubanga kye balinze bagamba Clever Jet takyaleeta Clever Jet story kiyali ku biki kati bigenda kwanukulwa bigenda waliwo akayimba kesinga okwagala soko twakapirako oluyimba olwo bakwagala olina kayimba ki bakwagala olina nze kulwa kategeeza ebintu bingi nnyo era buli wenkawulira okuva mu buto muzeeyi yaŋŋamba abantu si bangu ate teyanimba tijoyita mikwano gyabo bogamba abantu balamusi besigwa wano mu nsi ng'oli bubi onoonya nakuwa naye nga tewali n'abo boyita nabo nga temuli bwotyo kiyitawe n'otandika okuwatanya ng'okola n'amaanyi nga tetewe kyanga buli kalimu akajja nga tetewe kanya ng'olindirira luli Mukama lwe yaggamba kubanga kyaterekera tekirivunda bangi bakwagala olina nja kuyita ngenda kugulawo studio eno mbikube live nga nkikuba nkiyimiridde mbuyimirizi okuba gita sigisobola naye ngifiiringa okay tulina omukulu Clever omwaka guwedde okugendedde gutya omwaka ogwere sijaga nti gungendedde bubi kubanga achievement yange esoose studio nti eri complete sikyajimba mbu ate nzimba studio okiraba kati gungendedde bubi naye mukyabulamu okugipuloofinga kubulako oluggi kubulako ndabe ekyabulamu oluggi lwawedde okusasulwa kugaba bino biringa ebivudde mu bbanga ne bigwa owulidde egenda kwogererawo tulabye masanyalaze ganatuuka naye gambye generator yo eri ku standby nasooka guliramu mafuta mu generator agatagwamu gabeeremu wentandikira nti bitabo bibikulwe njiri na muziki na Yesu kukola na Yesu muziki na Yesu ku 31st twakuleka ku kivulu ekimu kyali kitya enkuka enkuka ati yangendera bubi kuka navaawo n'amagye nga gawera netulumba SWAT 247 magye gonna netulumba enkuka era twakuba bulungi omuziki wabe twasalirwa okubanga twayimba kabaka taliiwo twali twagala mwanjulira ettaffaali pya abaana amagezi ge bayeesa amapya ng'otabuza sementi ng'otabuza kaveera na musenyu naye batuwa program yaffe nga Ssaabasajja tannatuuka naye nga ffe kivu kyatugendera bulungi abantu abayimbira naye abantu abasangamu obunakuwavu balimu obunakuwavu anti Yvonne Chakakambo teyala kasita ffe twagera netupresentinga omanyi tulina abantu betulaba mu mwoyo nga balinga alinga moving star Chaka manyikiddwa nsi yonna so bwabanga azeeko eno nesuubira n'abantu okubanga nabo bandyagadde okumulaba so we are there as musicians okubanga naffe wetuli okupresentinga ng'ekyo
twagenda tukikuba bulungi bakuba nawuliranga people power esaba oluyimba egumiikirize mukama tannamaliriza naye nga olugenda lutandise. Omukulu Kamili ajja kubwa meya ku campaign ku oli kubagenda obunkira zi campaign. Nze no munnange era nga benda bagamba nti ebiseera ebisinga bino ebyobufuzi bino si byangu kyekinnonza Yesu. Kakati munaye wabanga Kamili agenda kwesimbawo ekitibwa kiva eri Mukama yalonda. Bwaba mulonze kuba meya ayingire mu lokaano. Bwenga muganda togera mu supportinga kumikubira campaign ngo otambira ku motoka convoy. Lwaki? Bwenga muganda. Lwaki? Olina mu supportinga family. Awe tuva entweyongera okwongera okutegeera. Olaba kugambye nti naabo boyita nabo nga temuli bwotyo kitawe notandika okukola ki okuwatanya. Kakati bwogamba family nogamba family bwero obuzibu bunene nnyo mu bulamu bwo kubanga tosobola kulabira nsi yonna gimalayo. Wabula omuntu asobola okukyalira n'abako kya muwendo gy'oli mu lunaku lutya kwe kubalaba bonna nga baganda bo n'otandika kutambulira ku butuufu wa mirimu gy'okulaba nga tolina gonyiza tolina ng'essanyu olibeeramu obulamu butambuza nga kyali ngani Kireva people power na yejja naluli nakugamba nekugamba yes people power wulira omusajja nga ayogera naye nze njagala ayongereko ne Yesu ateekeko Yesu tosanga tuyinza okwenyana ffe ndubira ku music naye nga tubalaba ba Luganda tulaba okukaya n'okulira tugamba mwe temwategeera nti nno eriyo omusajja gwe bayita Yesu. If it is the people power, it's people power. Yes, people power, there are many. Naye waliwo Yesu omu. Kituwadde essanyu okujja luli twakolekanga studio okyasima busimi. Kituwadde essanyu okujja nga kyenkana eringa ewedde. Studio kasite gozzaako ki? Oli musajja nnyo wa Yesu tusubireyo kyaki? Era nakugamba naluli nakugamba kino kyolaba nzimbye studio nzimbidde eddoboozi. So kati nga nzikiriva gye bwe nnyingiramu nga n'eddoboozi ndiina bulijjo mbadde soogera mbanirize Mukama wange ayogere nti kuba wano tusubireyo okuzimbayo kyaki? bwe nalaba nze mu ekyo munze nalaba nga bw'amala okutugamba nti eno ye kyaki biri byonna by'ogamba zimba kyaki oli ku birala genda ozimbe kyaki endala ze zino bwe mubiri bw'ejja ne nkubulira ekigambo wano kyaki etudde. Kakati kyaki kijagala ozimba olaba n'olugalo lukyabalemye. Ye gwe buwuliza kigambo buwuliza kigambo ebintu ebinyuma ate nga byamaanyi lwakubanga obisaako omwoyo kyekizibu ebintu ebitujjako bye bingi kituufu otyo kati bye bingi byagenda n'abandi ne kifuuka. Omukulu ono ayina obwongo bw'amaanyi nnyo era mutukkirize tuba tunyumya mukko naye naye nga ndofe olumu obutasinga bwa Yesu. Omwaka oguwedde oguyiseemu otya? Omwaka oguwedde papa nasalawo otambula na Mukama muntu ankubira essimu gya papa njagala show ennaku z'omwezi w'ekiti olikiriya muga sinafunako mulimu naye oba mpaddeko omulimu leeta era ajja wano waka ne mwogera nakuwa ssente n'ogera n'okola ku mulimu gwe. So mu mwaka nemba nfunyemu abaclient babiri oba omu asobola okubeezaawo omwaka wokomawo n'ombuuliza nti omwaka wagumazeeko ti aba yali client omu mazeeko. Tetwagala kuwuya nti ate Kireva gye bamukutte nga ennyama ku gundi ku kyoto twawulirako omuyimbi omu bamukwata nga ennyama ku kyoto tetwagala biwulira bw'oyimirirawo otya. Yesu oli mu kyalo naye ekyalo kibamu okusomozebwa kungi oyinza okuyita kutokera neiba nga libulukuse bwe riti nogamba kandiddiba ekiro. Olaba kyova olaba Bayibuli egamba nti gwe abulira okubba gwe obba obulira obutayenda gw'oyenda. Kalonga nti bakusanze nga papa nga tukusanze olunaku lumu ffe ate bekitukane mu kyokulya Yesu yasiibaana ffe tusobola okusiibako nsobola okusiibako ebbiri okusinga okuba nti osobola okukola ekikolwa ng'ekyo nga ekyekikusibya butaba na mmere obanga abantu abasinga bonna bakyamidde ku mmere ne ssente ne beerabira nti bo bennyini ssente ezitambula ekyo nno omugugu munene kyekivaamu people power kyekiviiramu ddala awo people power. Byonna bingi binyuma byonna byebyo bwera bwebo
yabikola aliwa muggulu era nze enensi obanga nti gisaanyeewo abaddawo bonna bayingirizanga mu chaachi ya Yesu bwoti n'amagye gali gasaana kusaakamwa mu chaachi ne galyoka tegakola ki ne galyoka gajja nga gegabulira n'enjiri naye ensi eno gibagikyamiza eyo tulabirabe tubanga bali mu muliro ku luyi twajja ne tusangawo tanuulu gye wali oyo kyanzijjukira tukati tugenza okujja tusenze bloka z'okuba tusanze wano ettaka bloka zino okuba za kutunda ziraga wazo bloka ezo era kino abavubuka basaana bakimanyi nti omufuuka sente zange ku stage nompa ssente nenjawulirako eza Jeremani ezimulabirira nenteekako nezinasotta ettaka nti ku lunaku luli amatafaali awo gegazimbye studio nsiguze matafaali wakuba bloka nozookya negazezimba studio ojjako ezimu nezitunda n'otunda n'ogula omutayimbo agumu ga 6,000 oba 8 ogwo munene owulidde so osobola otundako n'ogula amabaati n'otandika ennyumba kuba nakugambako olinze bwe nali ngula agazimba eno tonazikiriza nti ennyumba bagamba yaliko amatafaali 8 eyo nina bala wano nga bagapakira senga nali sigatunde zisandi kirabye nga bagakuba ebituli bagategeka ebituli bwe bati gwe nno oli eri munnaye wakavaayo eri musakalo genda zimba nyumba ngogamba ennyumba nzibu okuzimba naye nga olutamanya kulaba nti osobola okweyonera omulimu gugulabe nti amatafaali bakwadde gamala biki gekubire tundako agamu amalala ozimba akayumbako tale kireva ekibuga okidduseemu nnyo neweekweka eno mu kyalo ekibuga mwende era buli akakoona nkawulira ekibuga najja nakyo waliwo abayimbi abameruseewo ebiseera bino abayimbi bangi ba Fresh Kid ba Guloneri ba John Black olowooza studio enagwero tandika okuba muziki onoba okyabatuukako sikyakuba muziki kubasinga sikyakuba muziki kusinga era likyanyamba nnyo nti music wange badde muyisaamu obubaka nga bwonnyiza nsindika mu music naye kati studio bwe yavaawo nekinkwatamu kyenvudde nekugamba walinga wakana ngamba mwana studio mukama agimazi kati ngenda baloopayo uwa mu microphone kati ng'okutta microphone eyo yennyini waliwo mu comments ziri eza show gye twakola omukazi yavayo n'agamba nti omusajja oyo woddangayo mu kayimba ka maama o maama we kati nga microphone eyo gikutte tuweemu kapera ku luyimba olwo kuba ye lumujjukiza ebintu bingi nnyo ani akugamba omukyala yali mu comments ku show gye twakola eri kakati kale kankakukubiremu osanga ojja kumbuuza ebirala I do appreciate if you done for me, Mama. You are nice to me. Every day you are great to me. Here for me, sing for me. None everything just get better. When you're away, I grow too smaller. Love I used to get big more. Mama, to me you are too real. Oh mama, way. I love you, Mama. Ngulire ebyo mice before. ngenda kugulire guli mubamu ennanga nanga kusende nga mmeka kireva ennanga njiina kyekibulamu ennanga njiina njala kasende kenonya kagenda wa landlord kujjayo kompyuta yange ekijinzisaayo mwasigalamu ku nnyimba zange ezitaafuluma nenga landlord yaja achajirina kompyuta era bwemba anti kyakyo kino kiraga mukama nti munnaye ntuuseyo nga yavaayo owulidde kati nkoze ntya nagamba genda okola ogifune oba kankole oba kola kyonna obenga ogifuna so yali luddawa nkajjansi nenga yakyali otero mukubirako kasimu niye nga manyi gyali mukama amukuuma yagiwamba rent zinagimuwa nga ndaba sina kyengenda kukuwa naye nga mpulira nina okuva mu muzigo ogwo si gwange bayagala okuvaamu ng'akubanja n'omusingirako ne mugamba kompyuta eno gikwata kangendenzi bwe naba mmaze okufuna akasente ndidda nenjifuna so ndina essuubi okuba nti bwe naddayo njagisanga ate mba sigisanze wayisawo bbanga ki wayisawo nebbanga myaka ndowooza 3 tusabe mukama ebeere ng'ekyaliyo weewaawo olowooza myaka egyo 3 talinnyisa buli mwezi oguyitawo sente ze tezidabolinga anowezi zidabolinga kakati bwe bazidabolinga njimulekere oba musasule njitwale
we wavira yali akubanja sente ngammeka nga 38 kati hasimanyi kuba mukama singa tuyamba nebera ng'ekyali nnamu nga gyeri nze papa nebaza mukama okuba nti naggambye ebyuma nabiyiga saagenda ku ssomero ne wenfuna ekifulukwa kya kompyuta nga kifulukwa kya kompyuta okiddamu obulamu kati ffe katweyame nga SB4 media emitwalo 38 kati sooka okonfaminga oba gyeri futolekulu omwezi bwe gunaggwerako agamba kirekere mukama kirekere mukama leka kiteekawo kyehova musalamu agamba inshallah kirekere mukama oleme kuba na musango kati ffe tutwayo tuti nga SB4 media guno omwezi bwe gunaggwerako tugenda ku emitwalo 4 kitiibwa kya mukama papa olaba ebintu bino byandeetedde nawe ngemanyi nga ngamba naye kakati omuntu yeebaza atya nakugana agenda omusajja nanfuwa emitwalo 2 nga nyimba sweet mama mmanyi bafanya kazi nanyongera emitwalo 5 mu nfo eddoboozi eriva mu audience ligamba laba ikireva gye tamanyi nakwebaza nakaki kyantambulako ngamba oba beebaza batya nali kabala kamwe emmanga eyo omuji wa Kiso so papa leka kuddukira waawo tutulire mukama okay guno omwaka ogutandise gwakasammeme mulimu ebyobufuzi mulimu okuyimba kw'amaanyi buli mwana onya wayitirawo abantu balumba kulaba president Museveni otyo tugenda kulaba aba Yesu n'ab'ensi eno nagamye guno muliro kitokota mu muliro mu bujjo obwo bwesamwe muli ate era obubeezaawo ekintu ekyo nga kyonna kiramu nti kitokota nga butokota mulimu ekibeereramu nga kiramu nga bw'onoteekamu sukaali nebitokota era n'onywa n'owulira nga kasukaali mwekali okitegedde nga bulinga yes buugi naye nga mulimu ki kasukaali akayimba ka maama ako mami wo gyali mami wange yafa nawuli nakugamba simuziikangako nakubulira n'ensonga era luli era bw'ombuuza nti akayimba ka maama nentegeera bwajja olaga nina essuubi ntomanya bwe bafunye akadde mukama kabakkiriza nga bwe yantanzikiriza genda kumuziikako luli era mmanyi alikkiriza ate era ngende muziikeko bangamba bamuziika Masaka naye nga ekifo kyennyini okimanyi naye nga kyemmanyi muzeeyi wange wali era bwe mbanga nkwasaganyiza naye ekyo nja kubaako mukama jabaako bwakirwana okay kozi bakuyita amannya amatofu gwani Muwonge Gerard Muwonge omuzira Muwonge Gerard Muwonge Gerard eke Clevaje omuzira ki omuzira Rugavyo nze neddira ngabi muzira ngabi neddira ngabi naye awo wonna wagazi ntinza obutakwetaagisa kumanya muziro gwange kasita olabye nga nina engalo 5 ne Yesu kasita obanga omulina nkugambye ate gwano buli ojjawo gira mu linnya lya Yesu lwakuba tomanyi kituufu naye nze kimpa essanyu ebiseera bino ngamba nti bansindika emesegi muzifune nga sinakuba mnyimba nga sinaba kufulumya music oyo kuba musubiramu obuvakanze bwe mbusindikira abaana kubanga munaye omwana mukubira endongo yange mulaba nga azina nakula nampa ne ku ssente mu kikaali nga kasukaali kaali keeko era nkomawo eri mwana bana bakumanyi bakulengeza amafumu abakumanyi bakulengeza amafumu naye ate omuto omukubira n'azina n'asanyuka official tulambuza ku studio tulage plan wegenda kubeera ate voicing room webigenda okubeera naye no saagala balaga biddako naye nga emugira mu Yesu tugende embalage genda tutambuzeemu kuba luli Maya tetwasobola Maya jangu la Maya yani Maya mutabani wange Jeremiah Maki kuwite twamulabako mwalimu mubuuzizzaako olabyeko enswera ng'ekugwa watalibbwa amaje Jeremiah soko kujja otubuuzeeko omukulu ono ye Jeremiah tubuuzeeko tuli bulungi ono ye daddy omuyita daddy ano oyita daddy Kireva nedda muyita daddy amanya gwani
Amanya nze Kasozi Jeremiah. Kasozi Jeremiah. Osomera Kamia Memorial Primary School. Kamuli? Kamia Memorial. Bili kuno bweriti. Iye. Okuziza Kireva. Yesu yakuza. Ono ye musika. Yesu yakuza. Yesu yakuza. Naye akufana n'omwana. Weewaawo. Kati wogeza omwegano. Era ekitiibwa abamu twatuuka n'okuba nga twagala tulabirireko ku bibbali. So kati kyali nnyo kya omuzzaako ddi Mukama ng'akkiriza. Wamasi kyekyo? Kyekyo. Okay, twala yamme ebintu adali akatulambuze ku bintu wano. Kozezza omwana naye endo ng'agisabula. Anagisabula. Mukama yamanyi. Mukama yamanyi. Okay, mpola katugenda okulambula studio eno. Musajja yaleta idea nti studio wogizimba mu godown oba wosima ekinya n'ogizimbayo sound yabeera kirya nga bagenda okutunnyonnyola. Tugenda kubanga tunnyonnyola ensonga tuviire ddala wano eno. Koti omuntu aleeyo tunnyonnyole ku lwaki wasaba studio eno kusima ekinnya mu ttaka. Olunaku lumu nali nkuba oluyimba ewa Hajjaawe Kajjansi nga ndi mu studio nga nkuba nina tuni yange yali efulumira mu bbongole Lutaaya. Kola bibyo ebyange byesonyiwe Mukama yamanyi kugambye yamanyi ne bwensula. Kati mwalimu message nali ntaddemu ne mpulira omukazi ng'ayomba emmanju. Kati era oyimba bino kakati biki by'oyimba ne ngamba kyetaaga okukola ekintu nga wekikolera teri awulira osooka maleme. Ekudistractinga. Nosooka tolowooza ku byakoze eki byayogedde oluusi ne kikola ki. You need where it wali concentrated okuba ng'okubba ekintu kyo. Tulambule studio eno. Amasanyalaze gatuuka dda. Amasanyalaze tegannaba. Era nsaba Mukama na kyaki tuteremu obwangu nga byakiteramu ensi yonna ku lwa sola. Bwe gatuuka nti gatuuse ewaffe. Naffe tugamba nti twali bapansa ne tufunye n'amasanyalaze ne gajja nga tuddayo wali mwesigwa mu bitali bibyo tandikira awo. Kati wano gye tugenda yewa. Eno sound room, vocal room. Omuntu akuba wano alina okuba nga ali independent, okuba nga afulumya ekintu kye nga teri kimudistractinga. Obaayo wekka. Eno obaayo wekka. Ate kino ekibundi ekituli. Nina okuba nga wali nkufiiringa nga nkulaba. Nina okuba nga nkulaba naye nga ate sikuwulira. Mpulira by'okola ya. So mu kaseera katono nze nsuubira gwe omwaka oguwedde gubadde gwakugizimba naye Mukama maze okimaliriza. Mmanyi omuwagizi wange ali yagamba naye bannaye musajja ayogera nnyo studio. Nange nsaba Mukama bw'aba nga amaze okimala bulungi ofune omukisa ogulira ku kiyimba ekiva mu studio eno. Nze abantu bensuubira okukolera muno ennyimba bwe Maddox twakwatagana nga tetulina studio ekusatisfying okuba nga okola ekyo. Ne olabye emizindaalo ebibandeetedde ebirabo bivudde bunaayira. Owulidde otyo mawanga mangi kalina Maddox oba nga bikolebwa eri nga gye babikola. Njagala ajja akolereko wano. Nze manyi kusinziira ku kintu ekyakifuluma ekikolebwa ajja kyagala. Programu egyenkozesa ekozesa live instruments ebesoundinga bulungi ejjairayo ddala omwoyo kyawuliraku nga kivuga. Naye programu zino empya. Okozesa programu ki? Nze nkozesa FL naye nja kubawo ne programu zange bbiri eya Logic neya FL in that bw'omwakuba oluyimba ne lusoundinga abakimanyi bonna enkola ya Clever gye bajja kujja okwagala okukola osaba abamu nga baagala nkuba eri naye nkakasa bajja jettanira nga tukomezzaawo ekintu kyaffe kasukaali tutabulemu. Omukulu ali ku SB4 Media ndowooza embeera okyagiraba alambulako studio ndowooza ogirabye bwetwogerera gana amadaala sebo studio tennaba kuggwa gana amadaala galina okuzimbibwa kuteekako tiles seminti era nga Mukama bw'ayagala tugenda gazimba bulungi. Naye akaddeko okugazimba nkugambye wali ttafaali balitambula nga ono studio bazimba madaala ow'enkoko ng'ateekayo emmere asimba amatafaali akikoleko ate nga n'akola ku byokulya naye bw'akikola ki
otyo so tekijja tutwalira nnyo kadde gamba tufokasinge wano kubanga abantu babanja nave tulina omuliro tomanyi bwe nesunga kutigonyola kompyuta eyo nga gwe producer gwe muyimbi ekyo mukama yakimala. Okay, nga tugenda okuwumbawumba Clever obubaka obusembayo bw'osobola okugamba bano abayimbi abapya abaakajja abeefula abaakabi mmwe nga tebabalabawo bagamba mwe mwaggwako temukyalina ziyiti era naluli nakugamba naleka lulimba sibidde entanda era yalinnya limu Yesu naleka amasibidde entanda emu ya Yesu nti papa gwe ne bonogamba omuntu olinze bangamba nganga ndi muvubuka nti naye gwe nno olabika ng'omuyaaye naye ate tukulanga bye tukulabamu nekitegeeza nti gwe ndabikayo omuntu asobola ogikulabamu ekirala nekirabika nti omuvubuka oyo tomanyi bwali tewadde gye yakulira ate sigwa muleeta ku nsi so leka mukama akole omulimu gwe bulira bubuulizi kigambo ku kifulu kye nga tuwumbawumba ekifulu kyaba ku 31st enkuuka tewasangayo ku bavubuka bagamba nga gwe olina okuddayo nabagamba nze nina okuddayo nze nina gyendaga nze nina ebivulu bingiire tekyaliwo kiva nebaza mukama kuba kati papa nze ntuusaawo nga ne respect gye nina mu bakulu benda abategese ekivulu nga tukwatagana bulungi saalabawo abalona baliga Clever mwana tufuneko ekifaananyi naawe mwana Clever watugende fena ku stage nembaga nakuzidda crew yange egenda ku stage tebankalubiriza namu. Obusembayera studio ewedde bayimbi ki botegese okukola nabo kolabo nze nakugamba omuyimbi nakugamba njagala kukola na Fresh Kid njagala kukola na Fresh Kid so ekirala kyonna bajja swawulira kyange bwe kolabo gye weetaaga mu Uganda wano ya Fresh Kid kolabo ate no munnaye nandigambye nsigyetaaga naye mbanga njogedde bubi kubanga njetaaga olw'omugijongo ogwo kubanga bawulirako ku message tuyimbe n'omwana muto munnaabwe nakyo kye tusindikayo so kiba kirungi kiba kirungi sigenda nandikubye negomba kubako no mukyala wani mukyala wa yayimba abakazi balinga ssente Doreen Mutiibwe nayagala nnyo okubako naye nga biwanvu tubeera mu mpanvu ndaba akaddeko okumukwasa naye nga ate kiri kyempulidde mu music nga mpulidde ayimba mpulira collaboration so gitambuza bulungi nekola ekintu ekyomutawaana naye mu kukwasagana naye so studio beewedde kyeva ngamba inshallah so musala mugamba mwana ja tukoleko tukolere ekiyimba so after here dinda bulinzi kiki ekiddako kyonna ekinaddako ekyo mukama kyabaleese era bw'okivuma gomanyi. Okay, ekiri eyo tulina timu zibbiri waliwo Love Nigga basemyekozo gwali wa timu ki? Timu Yesu. Wakitata? Timu Yesu. Ate timu Love Nigga ugimanyiko? Kinagambye kati yensi yeeyo nze yange timu Yesu. Toyagala kumanya simanga basemyekozo simanyanga baani? Baganda bange. Neze ndi timu ki? Timu Yesu. Abantu bakunoonya tebakulaba Clever. Abanjagala bandaba. Twakunoonya oyimba ku kivulu kya Anikat Kalakata. Tolabika kesi zote ziriko Clever tolabikako. Netugamba tuyinza okutundiga olugendo okujjeno nga tetoliyo. Era nabagamba bomu ejja okuba ensene esooka eri bakujjako masimu gonna. Mbulu enseri bezikiridde abalisigala nga bajjukira nti wa SB4 ewali tunaatuukanga. Okay, tweyanziza okutukyazaako. Naye nga avubuka mmanzi mwana kyembasibire entanda. Tugenda mu biseera bye tulaba nti embuyaga egira eti mwana mweripe ku Yesu engero essula 2 oluva ku lunyiriri olusooka mpaka ku lw'omukaaga ate muddukeko ne mu Isaiah 52 olunyiriri olw'e10 muzeekwateko mulabe zirimu ebyama ku mbeera gye tugendamu. Isaiah 52 olunyiriri olw'e10 engero 2 oluva olunyiriri olusooka mpaka ku lunyiriri olw'omukaaga ezinyiri ziri 2. Lugamba lutya? Isaiah 52 olunyiriri olw'e10 lugamba abakuumi bazibe b'amaaso. Gwenda osomemu.
Okay, tweyanze game. Msa SB4 womalu akoze ku kamera. Tuno okulambula ku papa wa fono tumwagala nnyo ndowooza bingi tulina muyigiramu gwali eyo. Bingi byolina okumunyonnyokamu ate era bingi tulina okusharinga ko naye. Nze SB4 media beera bulungi welaba nenga don't forget to subscribe or liking ate era o sharing shono emirundi 15. Beera bulungi. The monster, more schools and factory for them youths. Producer Adibe. Okuva mu buto muzeyi yangamba abantu sibangwa tete yanimba kijoyita mikwano gyabo bogamba abantu bala musibe sikwa wano munsi oli bubi ononya nakuwana yenga tewali nabo boyita nabo nga temuli boto kitawe totandika okuwatanya kokola namanyi nga tete wekyanga buli kalimu akajja nga tete wekanya olindirira luli mukama lwe yagamba kubanga kyaterekera tekirivunda bangi bakwagala olina naye nga mu buzibu tobalabako wano bakuwaana bakususuuta naye nga bwe wali obubi tebaliwo bangi bakwagala olina naye nga mu buzibu tobalabako wano bakuwaana bakutitibya naye nga bwe wali obubi tebaliwo kimanyidwe entandikwayo tebeera nyangu naye ate bozifuna nabyo tebiba byangu abakulaba ng'ozifunye bayita mu bwangu bazimalewo bafuuka maneja nze bwe nakola hiti mutandikwa naweze emikwano ne bamaneja banyambeko neyongera okuganja naye no munange wulira bino anti hiti eyo weyakoma ne maneja weyakoma emikwano gyadduka nasigaza omu yekoye yandonda manyinga bwekola kyova olaba nkola gwatalina akwagala olina naye nga mu buzibu tobalabako wano bakuwaana bakususuuta naye nga bwe wali obubi tebaliwo bangi bakwagala olina naye nga mu buzibu tobalabako wano bakuwaana bakutitibya naye nga bwe wali obubi tebaliwo The monster, more schools and factory for them youths. Producer Adibe. Sasira basajja mama bewana abepanka mu mberene ya dunia kuno kunsi teri mulungi abantu tulina kwesiganga na feka golola Moses bastede chofure rutaya munange bastede chirumira muzeyi bastede abantu tulina kwesiganga na feka sebala munawe bastede ntake mwantu bastede kabushenga nawe bastede abantu tulina kwesiganga na feka Baseline Entertainment. Oh, banji bakwagala olina tobalabako bakuwaana bakususuuta naye nga bwe wali obubi tebaliwo banji bakwagala olina naye nga mu buzibu tobalabako bakuwaana bakutitibya naye nga bwe wali obubi tebaliwo